Atenderezwa agulumiswe kitaffe Tonda ne mama Namugereka abange obwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepoonye bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kwakadde kano ke tulimu ak'okukisuka kw'ensi yaffe ey'omunda wepoonye aweeru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo obwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri maama waffe Namirembe nga tetunaba kubeera nga tugitandika abagalwa nsaba tukole ekikoowe eky'ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu essabo lyo ettukuvu omwo mw'otudde era nga mw'osinzirira osobola okubeera nga otonda ebyo by'olaba mu nsi. Omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo oguzze gutambulira mu kikula eky'ekisajja n'ekikazi oli omwana wa Katonda omulamu era nga abazadde baffe batonda bituukiridde mu ngeri eno otudde mu ggulu tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu neewajja okubeera nga oleeta obutuukirivu n'ebituukiridde mu ggulu gy'otudde eri ensi yonna gy'obeera ozaaliddwa kyekiruubirirwa kyaffe mu lugendo lwaffe ng'emyoyo. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako abaagalwa ebitonde eby'ekitangaala ndi maama wammwe Namirembe abaagalwa mbawa ekitiibwa era nga mbaleetera eddembe lyange okwagala n'obwetengeredde mu bbanga lino lye mulimu. Abaagalwa olwaleero njaayaana okubeera nga njogera engeri gye musobola okubeera nga mufuna obwetengeredde kye muyita baalansi mu Runyaanyimbe era nga njagala ngabane obubaka buno kubanga mukadde kano omutonzi agezaako okulaba nga ategeeza buli muntu mwoyo gwonna okubeera nga gufuna obwetengeredde n'amayengo ag'obwetengeredde mu kikula kyagwo ekitudde mu nnyama. Abaagalwa kubanga kuno kuzzaamu maanyi okweyongera okubeera nga kuyinyiitira eri ensi yammwe bangi ku mmwe mutambulidde mu mbeera ey'akavuyo mu kikula kyammwe n'ensi yammwe ensi eyammwe nga ebitonde. Mu ngeri eno wandiba nga weetaaga obwetengeredde naye ebiseera ebimu weesanga nga toli mu mayengo ga bwetengeredde. Kino ebiseera ebimu ne weesanga nga olinnye mu mayengo ag'obwetengeredde ate mu kaseera akalala n'olinnya mu mayengo agatali ga bwetengeredde oba ne weesanga oluusi nga olinnye mu mayengo ag'eddembe mu busukkulumu ate ne weesanga ate era n'olinnya ne mu mayengo ag'akavuyo mu busukkulumu oba ne weesanga nga olinnye mu mayengo ag'essanyu mu busukkulumu ate ne weesanga mu kaseera akalala ate ng'olinnye mu mayengo ag'ennaku mu busukkulumu. Omwagalwa w'obeera nga osobola okuteebereza nga oliŋŋanga atambulira mu muguwa ogusibiddwa ku miti ebiri omuguwa guno gwe gukola obwetengeredde era kino kye kikuleetera okubeera nga ogwa ku luuyi olumu oba ku luuyi olulala ne weesanga nga otambulidde mu mayengo amasukkulumu ag'okwagala
ate era ne weesanga ng'okomyewo ku kaguwa n'ofuna ate obwetengeredde ate n'ogwa ku luuyi olulala olulimu ekizikiza. Oba mukitegera? Y'ensonga lwaki owandyesanga nga oyita mu mpulire ez'enjawulo mu nsi yo mu lugendo lwo. Ebiseera ebisinga ne weesanga nga okwagala kuyitiridde obungi mu ndaayo, ate ebiseera ebirala ne weesanga nga ate ekizikiza kiyitiridde mu nsi yo. Ate oluusi ne weesanga nga otambulira mu bwetengeredde. Abaagalwa, omutonzi akwaniriza okubeera nga wessolosa eri amayengo ag'obwetengeredde era osigale mu bwetengeredde ng'oliŋŋanga alinnye ku muguwa ogusibiddwa ku miti ebiri nga oli mu bwetengeredde okumala akaseera akawanvu. Buli we twekkiriza okubeera nga tutambulira ku muguwa guno ogw'obwetengeredde, amayengo ag'obwetengeredde gatuyamba okusobola okubeera nga tugayingiza eri ekikula kyaffe ne geebongera mu nda yaffe era ne tusobola okubeera nga tuwummulira mu mayengo ge gamu mu kikula kyaffe ne mu nsi yaffe nga tutonda ensi etudde mu kwagala ne mu bwetengeredde. Mu ngeri eno weebuuze lwaki weetaaga obwetengeredde era obwetengeredde luno lwaki obwetaaga nnyo mu bulamu bwo. Abaagalwa, obwetengeredde bubeeranga ssabo oba bubeeranga ebbanga eryo ly'ossa. Ebbanga lino likuyamba okubeera nga likugattaganya wamu n'amazima agatudde mu kikula kyo eky'omunda era nga ebbanga lino lye liwonya n'okkomyawo amayengo go okubeera bumu wamu eri ggwe n'omutonzi. Okubeera wamu n'amazima go era okubeera bumu wamu n'ekintu na buli kintu kyonna ekikwetoolodde. Wokkiriza ne wessolosa mu bwetengeredde bw'ekikula kyo nga ggwe obeera ng'oli ku nnamuziga y'omutima gwo, obeera centered era n'obeera bumu wamu n'obutonzi mu ngeri ey'obwerufu okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku ssenga w'omutima gwo abeera azze eri obulamu bwo, okuwanirira mu byonna by'oba okola n'okubeera nga otambulira mu kkubo eryo eriruŋŋamizibwa obumu bwo wamu n'omutonzi akutuddemu. Abaagalwa, obwetengeredde maanyi gammwe. Gezaako okulaba ng'oteebereza ng'oli mu kavuyo, ensi ekwetoolodde ng'eri mu kavuyo, naye owanirire amayengo ag'obwetengeredde nga wessolosa eri amayengo ago mu ndaayo. Kiteebereze. Kiba kitegeeza nti amayengo ag'obwetengeredde agatudde mu nsi yo gagenda kubeera nga gakosa ensi eri wabweru y'akavuyo. Era kijja kukuyamba okubeera nga olaba ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu. Era otandika okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya busukkakkubo w'akavuyo ako akabeera kakwetoolodde. Era osobola okusalawo okubeera nga weekuumira ku nnamuziga y'amayengo ago ag'omutima gwo n'obeera bumu wamu n'okuluŋŋamizibwa okutudde mu ndaayo n'ofuna ebyokuddibwamu okuva eri omutukuvu akutuddemu. Kino kye kikuyamba okusobola okubeera ng'obeera omuweereza eri abalala. Kubanga mu nsi ey'akavuyo gye babeera batuddemu obeera otuddemu obwetengeredde ate obuyamba okusobola okubeera nga buleeta obwetengeredde mu nsi yo ekwetoolodde. Mu ngeri eyo y'engeri gy'oyamba abalala abaagalwa. Obwetengeredde osobola obutambuliramu mu bifo bingi mu kikula kyo ng'ekitonde. Ebwetengeredde busobola okubeera bumu wamu naawe oba n'otabeera bumu wamu n'obwetengeredde kubanga obeera tobeera bumu wamu n'ekikula kye ekyaddala nga tobeera bumu wamu n'omubiri gwo. Obwetengeredde buno busobola n'okubeera wamu
ku bitundutundu bye eby'omubiri ebikola mu ndaayo nga tebyetengeredde era nga tebyewanirira. Oba mukitegera y'ensonga lwaki obwetengeredde bwetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga ofuna okwebonga okutukuvu mu bulamu bwo. Kino kikuyambe mu mubiri gwo n'ekikula kyo okubeera nga kitambulira mu kukkaanya, na buli kintu kyonna ekikwetoolodde kiba kitambulira mu mayengo ge gamu ag'obwetengeredde. Ebiseera ebimu wandyesanga nga oyina obutali bwetengeredde mu jjiiri oba gye muyita etheric field mu Lunyaanyimbe, ne weesanga nga toli mu bwetengeredde mu nsi yo, ne weesanga nga toli mu bwetengeredde wamu ne nnamuziga y'omutima gwo oba wamu ne ssenga w'omutima gwo n'ebyo byonna by'oteebereza mu nsi yo. Kino kyandiba nga kiva ku kubeera nga toli bumu wamu n'enkolaganayo ey'ekikula kyo mu nsi yo, oba wandibeera nga toyina nkolagana wamu n'abantu, wamu maybe n'emmere gy'olya, wamu n'ebisolo, wamu n'embeera eyo neeberezze mu bulamu bwo. Waliwo ebifo bingi nnyo by'osobola okubeera nga ofuniramu obwetengeredde, era waliwo ebifo bingi nnyo by'osobola okubeera nga toyinaamu bwetengeredde. Okusobola okubeera nga oleeta obwetengeredde eri ekikula kyo omwagalwa, weetaaga okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya wawe weetaaga okubeera nga ofuna obwetengeredde mu ndaayo mu kikula kyo nga ggwe. Obwetengeredde buno osobola okubutegeera nga okozesa nnamuziga y'omutima oba ssenga w'omutima gwo, era n'okola ekiruubirirwa. Buli w'okola ekiruubirirwa nti nduubirirwa okufuna obwetengeredde, omwoyo gwo obeera omuwadde permission okubeera ng'akukwasizaako okuleeta ebirungo bye by'omu ggulu ku nsi ng'okozesa ekiruubirirwa kye muyita intention mu Lunyaanyimbe. Kino kiba kikuleetera okubeera nga osaasaanya amayengo ag'obwetengeredde eri ekikula kyo. Kino kibeera nga kuwonya ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga biwonyezebwa mu kikula kyo wenna. Kino kye kikuleetera okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya wa w'olina okubeera nga otandika okuteeka amayengo ag'obwetengeredde mu kikula kyo nga ggwe, kasita okutegeera nti ekifo kino tekirina bwetengeredde. Buli w'onaazuula kino omwagalwa nti kye kikuleetera obutali bwetengeredde mu nsi yo, yiwawo amayengo ag'obwetengeredde mu kifo ekyo, mu mbeera yonna ebeera ereese obutali bwetengeredde ne we gabeera makaago. Oba okitegera, osobola okuteebereza nga olinganga akutte ebbinika oba jjaaga etuddemu amayengo ag'obwetengeredde, gateebereze nga ogayiwa awo wonna w'oyagala okubeera ng'ogayiwa, oba mu bulamu bwo oba mu kitundutundu ky'ekikula kyo eky'ensi yo, wonna w'oyagala okubeera nga otereeza mu kikula kyo, oba ekifo ky'olowooza nno waliwo obulwadde, oba mu nsi ye ey'omunda, byonna by'oyagala mu bufumbo bwo osobola okuteebereza nga oyiwa amayengo ag'obwetengeredde eri ekifo kyonna ky'oyagala okubeera ng'otereeza. Okitegera? Osobola okusalawo okuteebereza nga oyiwa amayengo ag'obwetengeredde eri ennyanja, eri emigga, eri emirandira gy'emiti, yonna gy'oluŋŋamizibwa okubeera nga ogenda okutwalayo n'okuyiwayo obwetengeredde. Kikola omwagalwa ng'okozesa ebirowoozo byo. Amayengo gano ag'obwetengeredde gateeka ettaffaali eri ekikula kyo, era nga nnyaniriza amayengo go, osobole okubeera nga okola enkola eno ofune enkyukakyuka n'amakyusa bye weetaaga. Omwagalwa, ebikolwa bino by'amaanyi era nga bijja kuyongera okubeera nga binyiinyiitiza enkula ey'eddembe n'okubeera bumu wamu n'obutonzi. Oba mukitegera? Nkwaniriza okubeera nga okola enkola eno ey'okufuna obwetengeredde mu ndaayo nga owuliriza
senga omutima gwo n'okubeera nga owanirirwa okubeera nga otambuza obulamu obujja mu ngeri ey'obwetengeredde. Mbeebaza nnyo nnyini ddala, ndi maama wammwe Namirembe. Atenderezebwe agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.